jangu n'ekiweebwayo ekitegerekeka eri Mukama nga 3 March service erikeera ku makya. Tujje twebaze Mukama, tetusobola kitwala for granted. Omusumba beebazizza olw'okumusabira n'okumwagala era n'abasuubiza okukomawo banywemu kacaayi wamu. Bano bategeezezza nti bamaze okwekolamu omulimu ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja olunaku baakulumalira ku Canaanland okusanyukirako omusumba era mukwano gwabwe. Ekyamazima kiri nti olwaleero olunaku lwa mukisa nnyo kyovula n'akakuba kakirinde katukubamu pasa waffe. Vidiyo eno esembyeyo ababooda mwe boogeredde ogirabye. Ke kalango keeri esoose Bujjingo mwayogeredde. Mwesoose Bujjingo mumuwulira ng'ayita abantu mu bungi ennyo. Okubaawo ng'ennaku z'omwezi 3 mu kusaba okw'enjawulo okw'okwebalizaako Omukama Katonda olw'okumusimattula abaseddeekezi. Era akubirizza abantu okujja n'ekiweebwayo, okujja n'ekimu eky'ekkumi, naye kennyini ng'omuntu okumuleeterayo ku birabo nga mumuyozaayoza okusimattuka kunsa. Mu vidiyo ey'okubiri mulaba nga ababooda bamusazeeko mu bungi, n'awalirizibwa okuva mu mmotoka, ne bamugwako mu kafuba, ne bamusanyukira nnyo, ne bamuyozaayoza okusimattuka abatemu, era ne bawunzika nga bamusuubizza nti nabo ng'ennaku z'omwezi 3 bagenda kubeerayo e Kanani mu kusaba okw'enjawulo okw'okwebalizaako Omukama Katonda ku lw'obulamu bw'omusumba waabwe. Naye nange wano we wali ekibuuzo, Bujjingo lwe baakulinze lwe watambudde ne Soroti? Oba wategeddeko nti bakulinze n'otambula ne TV yo Soroti? Oba Soroti weebeera naawe woobeera? Oba gwe woobeera nga ne Soroti weebeera? Bwe kiba nga woobeera nga ne Soroti weebeera, lwaki kubaawalakata bwe baakubira amasasi nga bw'olimba ensi? Kwolwo Soroti teyaliiwo. Kuba nandirowoozezza nti Soroti ono footage yali mufunye ku busimu bw'abantu abalikoodinze. Naye olaze nti wazze okimanyi nti bagenda kulinda, watambudde weetegese n'otambula n'abakamera baaba Soroti, wategeddeko nti abantu bagenda kulinda. Akabonero ak'essimbalaala nti gwe wennyini wategesa abantu n'ekigendererwa eky'okupromotinga nga 3 abantu bajje mu bungi, n'ekyokulaga ensi nti ensi ekyakwagala tebakukyawanga. Kuba nakulyako gye buvuddeko ngoga bannanga abantu b'oku social media mizimu bakuvuma ku social media n'olowooza ensi yakukyawa. Kakati oyagala proving nsi nti bino bye tulaba ku social media birala, Bujjingo ku ground akyaliko. Ne nange we neebuuliza Bujjingo ye yategedde atya nti ababooda bagenda mmuteega n'atambula ne TV? Oba ye waabeera ne TV ye weebeera? Bwe kiba nga waabeera ne TV ye weebeera, lwaki ku crime scene we baakubira Bujjingo amasasi ate eyo TV teyaliiwo, nga wano wo yasobodde okubeerawo mu promotinga walinga 3? Kubanga okimanyi nti e Kanani abantu baggwawo Lwabuwoomi. Esintu siri mu kuyiika. Kakati otandise okwekubira obulango nti bannange nkyayagala, nkyali muganzi. Nammwe abaava mu Kanisa mukomewo. Olaba abatasabira mu Kanisa bakyanzikiririzaamu. Lwaki mmwe abasabira mu Kanisa munvaamu? Ng'ennaku z'omwezi 3 mbayise mu kusaba okw'enjawulo era mwe ŋŋenda okuleebeetera. Bannange mujje mu bungi, abantu bakyanjagala. Njagala okubuulira nti obwesigwa bulinga mbeerera egenda omulundi gumu ebeera tekyadda. Bujjingo kino tokyayinza kukizza ngulu. Buli kintu ku nsi kuno kiriko omutango. Buli nsobi gy'okola ku nsi kuno ebaako omutango. Olaba ne Mukama Katonda yagaana okusonyiwa Yuda Isikaliyooti yalyamu omwana we yekka olukwe. Waliwo agenda okugamba nti Katonda yasonyiwa Yuda Isikaliyooti oba Katonda asonyiwa? No, teyamusonyiwa. Yamuleka asasulira omutango kubanga Yesu yalaba Yuda Isikaliyooti nga yeetugira ku muti. Yalina obusobozi obukutula omugwa kwe yali yeetugira. Yalina obusobozi obulagira ettabi kwe yali yeetugira okukutuka. Naye yamuleka asasulira omutango. Kitegeeza buli nsobi eriko omutango.
Bujjingo okutta Richard oyina okusasulira omutango. Kyova olaba kaakati abantu bagweddewo ku Kanani nkalu ebyo byowoozamu tunali ndowooza abantu bankyawa kumbe social media omuntu omu abeera n'akawunti 10 yes zisobola okuinfluencinga abantu 5 ne bakuviira ne babuuka nti nabo bategeera balabanga ebintu byo byakugattirira balabanga ebintu byo tebitegeerekeka ate bakimanyidde ddala bulungi nti ekkanisa Pentagon terizimbibwa. Kakati gwe munnayuganda wagamba nti oli mulokole ng'osobola okusondera Bujjingo ssente mbw azimbe Pentagon tubibalemu bwe tuti. Omanyi nze nakola obwa detective jjukira nsinzira wano ku police post ekyamakata. Bujjingo okujja Kanani yasabiranga ku Baati Valley. Baati Valley kapasite yaayo etuuza abantu 3. Abantu 3 be basonda ettaka erya miliyoni za dola 2 n'obutundutundu 8. $2 billion point 8. Abantu 3 awe Kanani be bagulawo kubanga nkugambye omusajja yava ku Baati Valley. Baati Valley etuuza abantu 3. Gwe kyogezako kungamba nti abantu 3 be basonda ettaka ekazi 8 mu kibuga wakati okugulawe Kanani. Think beyond waliyo nannyini ttaka. Gwolabye abasumba bameka mu Uganda abaludde nawo Bujjingo yali yakajja. Abasumba abalina ebifo ebisobola okukuŋŋaanya abantu abawera. Naye mbuulirayo omusumba omu eyali abadde ng'atuuza n'abantu 3 n'agula ettaka lya miliyoni $2.8 mu kaseera akataweza na mwaka gumu. Naye ng'ekkanisa yeetuuza abantu 3 nga bato omusembera weebali batuuza abantu abawera ate nga bali mu kyaloko naye tebalina busobozi oba kapasite egula acres 8. Bakayanja bakiweeweesi bakakande kakandaawo waali azaagazi wa mpola neiba atunda namuwa gundi atunda namuwa gundi atunda namuwa azaagazi wa mpola ate naye tannaweza acres 8 n'ekitundu. Sennyonga zaagazi wa mpola nga tetewerabira balina abantu era babadde bagundidde. Oli yava ku Baati Valley we batuuliza abantu 3 byokka najja ng'agula acres 8 n'ekitundu miliyoni za dola 2 n'obutundutundu 8 almost miliyoni za dola 3. Gwe kyongamba nti bano abantu 3 be basonda ettaka eryo era baalisonda lumu oli n'avaawo lyali lyanyo ye yavaawo olumu nga takyabanja. Eryo ettaka liriko bannannyini bo kyova olaba teririzimbibwako era nannyini lyo alyagala nga liryawo kibangiriza era ssente zemujjaawo ze zimu ku muwoozi zabadde atabaalira ze zibadde zimutagaza. Kakati gwerinda Pentagon ng'osose kwebuza naye ettaka kwe ngenda okuzimba Pentagon lyajja litya? Mu mwaka gumu omuntu atuuza abantu 3 ng'azimbye Pentagon. Waliwo agenda okugamba nti waliwo ab'Ebulaaya abamuweerezanga ssente kuba waliwo dollar account abawulirizanga soloti. Omuntu w'ekkanisa etuuza abantu 3 alina obusobozi obukola radio n'afuna license n'afuna zi frequent n'afuna ne zi signals n'afuna wagiteeka. Think beyond. Eri ttaka si lyammwe ettaka liriko nannyini lyo. Nkiddamu eri ettaka ly'e Kanani si lyammwe liriko nannyini lyo era gwe wenna alindawo ekizimbe ojja kulinda paka Yesu lwalidda era nannyini lyo ye nannyini Bujjingo. Y'ensonga lwaki bwe yafuna obuzibu tewalabawo basumba abo be walabawo abaamusfulumya mu nnyumba be babboosi be. Bwe sooka weebuuze lwaki yasooka kugaana kwogerera mu mawulire nga bassenkubuge be bavuya bafuulu figa be bavuya bakasuku ne bagendayo bonna ne babagaana okwogera naye majje bwe bajja ne bamufulumya mu nnyumba bamuteeseteese then kati labikako eri abantu kubanga obulamu bwa Richard ye yali encungwa y'okulemesa okuzimba Pentagon. Akasente baakali ate ng'eri ettaka si lya Kanisa oba si lya musumba lya muntu sekinoomu eyaligula nga bava ewa
ku Bati Valley era batambuza bigere nga bava ku Bati Valley okugenda e Kanani. Naye gwe naawe soka weebuzeemu ng'omuntu omukulu ove mu kapasite y'abantu 3 nojja mu kapasite y'abantu 8,000 oba 5 ng'ate otulaga nti bali 3 be basonze wano. Lowooza nnyo n'abamuwadde mu mmotoka y'amagye wadde nga baagitaddeko namba puleeti za bulijjawo be babobosi era be bannannyini ttaka. Gwe wenna alinda okulaba e Kanani ng'ezimbibwa ojja kulinda paka Yesu olwalidda. Bantu 3 $1 million 3 ettaka lya acres 8.5 nga liguliddwa omulundi gumu n'otafunamu ku kirowoozo baani abaagula ettaka eryo. Sente yazijjawo ezaagula ettaka eryo. Twali tusonzeko ku sente ezigula ettaka eryo. Kakati nno nannyini ettaka eryo tayagalawo yadde n'ekizimbe.